Bukkira omutimbagano abantu bangi bakomeeteze ku kya Mpuuga okubeera nti yagenze okubeera nga akolanga omu ku bakalabalaba ku kalulu akabaddeyo akulonda president wa US era nga abantu beebuuza kino kituufu oba si kituufu kubanga ekisooka mu byonna olulu bwonna obubaddewo tubadde nga tuwulira nti gundi taliiwo yagenze kukolanga kalabalaba mu kalulu k'egindi. Guno omulundi tubadde tuli mu coffee bill nga tulaba Mpuuga taliiwo era nga tumanyi bumanya nti taliiwo alina gye yagenda naye nga tewaliwo lipooti yonna ekakasa ekyo nti yagenda kukolanga kalabalaba. Kati ekyebuuzibwa kituufu Mpuuga abadde Maryland nga yagenda ku mulimu ogwo gukolanga kalabalaba ng'oggyeko ekyo okusinziira ku history we wano nga tewakava mu bukadde 5 n'engeri ebintu gye bitambulamu wano ddala kituufu US Mpuuga y'omu ku abo be baalonda kubanga waliwo Simon Kaggwa Njala yabadde yayogera ku kintu kino yabadde yeebuuza Simon Kaggwa nga agamba nti selection process ki gye baakozesezza era wayinza okubaawo kye tutamanyi. Mpuuga tabanga agezaako kubanga yeewozaako kubanga alina okunyonyola abantu. Yabaddewa nga tuli mu coffee bill yabaddewa era yabadde agenze kukola ki naye olwokuba ndowooza nti ekyakalulu weekiri kubanga Mpuuga eyali akulira oluvuganya mu palamenti Wanyendo Mukungwe Mathias Mpuuga munnange tukitegeera kuva ku ye nti yaparticipatinze era yagenze nga international observer mu United States 2024 elections nga bali mu kwekenneenya obululu engeri gye busuulibwa n'okubalibwa mu state eya Maryland y'omu ku abo abalondeddwa n'agenda. Njagala okumanya baani abalala abagenze naye kubanga tebannavaayo kubeera nga boogera oba amawulire tegalina we gaboogererako nti baabano be baagenda n'Empuuga nti Mpuuga yagenda yekka naye newankubadde teyaliiwo mu palamenti ate atugamba nti yamiisinga flight era teyagenda mbone mu kalulu oba okobuzaavinga akalulu eri mu Maryland ate agamba teyaliiyo nti ate era ebimwanyi bye byamusiba mu bye baamusiba mbu teyaliiyo. Kakati yali luddawa kubanga atugamba nti ate teyagenda ate batugamba yali yagenze. Kakati awo kitegeeza nti singa omuntu agezaako kunoonyereza okumanya Mpuuga yatuuka ddala ya mu Maryland yaliyo nga bali mu kubuzaavinga kalulu aba amaze okubeera nga afuna ansa nti nedda eno akutegeezezza nti yamiisinga flight ebyemmwanyi bye baamusiba naye mbunga y'omu ku abo abaali bakoze eki balondeddwa ogenda okubeera nga beetegereza ebigenda mu maaso mu kalulu naye teyatuuka okusinziira ku statement ye olw'okubanga yamiisinga flight enyonyi yamuleka enyonyi bwekoleka booking endala. Teweerabira muganda wange nti gwe wenna alina ebirwadde olina sukaali pressure n'obulwadde obulala omusawo waali wano e Uganda era be bamu ku abo abatono kwegamba abali talented bali qualified mu busawo ate nga bali talented. Kale gwe munange bw'oba olina ebirwadde abantu bangi ababadde ne stroke waliwo omukyalo omu wakuba nti sobola kwogera amannya g'abantu wano yankubira kwonna nga munnange Uganda talagi ina stroke naye waliwo ate omusawo gwe mpulidde era mbadde nva na ku check up e Bungereza nakakomawo so kumpe ku namba ine njimuwa waliwo
waliwo n'omukyalo omulala era mbimanya kuva ku bantu baabwe niwakadde abamujugenda nabo mu butereevu era yakakasa n'aŋŋamba nti munnange kaakati ntambula nsobola n'okulima era bano basanyufu nnyo newankubadde nga munnange ekizibu okubeera nti omuntu ajja kujja wano akuwa obujulizi kale munnange gwe oba oli mulwadde jangu wano kuwa ennamba y'omusawo oba oli n'omuntu w'omulwadde sirina kyenkwagaza okuleka okuwa ennamba y'omusawo ennamba zange ziri awo esembyayo 73 endala esembyayo 15 ekyo kiwedde kakati tuddeyo ku kyampuuga nga mbadde nkutegeeza nti Simon Kaggwa Njala in fact yavuddeyo kubanga ayogera ku nsonga eno kubanga ebaddewo naye nga nange nkyebuuza naye bwavuddeyo kubanga naye yeebuuza kakati tukitegedde nti Mpuuga yabadde nga omu ku international observers era nti eno initiative yateekebwawo okukakasa nti wabaawo obwerufu mu democratic elections nti abantu bava mu mawanga amalala ne bagenda okubuzavinga obululu nawa ne Uganda bukirina okuba newankubadde nga General Museveni abagoba era mu kulonda bano tulondera mu kizikiza internet tekuba mazanyalaze tekuba buli kimu tubeerawo bwe tutyo nga tuli mu kizikiza kati Mpuuga ku social media yavuddeyo n'atutegeeza in fact ye yatutegeezezza ffe tubadde twebuuza Mpuuga ali luddawa nga tulaba tuli ku coffee bill naye nga Mpuuga talabikako kakati ono atugamba nti coffee bill tanaba kubeera nga ajogerako kiri awo kiwanvu kubanga abadde ali mu US nga bali mu kubala kalulu bali mu kuobservinga engeri ebintu gye bitambula era bwatu n'atutegeeza nti ekiri eri bannange makula democratic processes eziriyo United States bingi nnyo ebyokuyiga saidi zeeyo nti kubanga munnange eri demokrasiya bamuteekamu amaanyi mangi nnyo era obuyinza enkyuka gye bukyukamu muganda wange naye yali kyagaliza nnyo eggwanga linga Uganda oba oliawo kibigwe ekityo nti tulina okuyiga bingi nnyo bitulina okuyiga bingi ku democratic processes ezisaidi zeeyo mu US kakati ngenda bannayuganda abalala be bamubuuza nti owange eyo ani yabadde yakutumyeeyo ffe tuli eno tuli mu bizibu gwe oli eyo ng'oli mu kubala bululu bweyo butugasa ki naye jjukira nkugambye nti ye yatubuulira wano ne bw'abeera reefu nga bamulonze ogenda ofuuwa mu AFCON oba mu World Cup nga munnayuganda tujja kumanyirawo nti ono agenze ne bwe kaba kalulu k'ekkinya wano tujja kumanya abagenzeeyo mangu amawulire gaba gaabikubye naye kino ye Mpuuga yakitubuulira sijja gamba nti si kituufu naye nkyalinamu okwebuuza lwaki ne Simon Kaggwa Njala naye yeebuuza nti Mpuuga okulondebwa okugenda eyo kitegeeza ki nti international opinion ekyuse oba okulonda kagambe okusalawo selection priorities nti atuyagala ono yabaakola kubanga okusinziira munnange ku political actors abali wano bangi betumanyi ate nga tebaliko nziro yadde n'akamu naye Mpuuga omuntu agamba gwali badde olowooza nti nno ayolekedde kubeera nga bamuteekako sanctions ate amangu ago ne bamutwala okubeera nti nno ye omu ku bubuzaavaazi okulaba akalulu ka US ekyo kiri awo kakati era mu kwebuuza nti lwaki balonze Mathias Mpuuga kyokka ate nga waliwo abalala be batera okubeera nga balonda observers mu bululu obwa Kaggwa nti wayinza okubaawo oba oliawo kitutamanyi kitumiisinga kyandibaawo kitumiisinga oba obutuufu obuli mu kino buli luddawa kyetaaga ne tunoonyereza ne tumanya nti wayinza otugeta n'agamba nti n'agendako mu US katonaawo n'akomawo tyatuva mu kuobservinga kalulu tugenda okufuna liisi oluvannyuma nga tabangayo tujja kubimanya naye era tujja kubimanya